Alright. Baganda bange ne bannyinaze. Amanya nga bulijjo nze nze yeekolera itongwa nabasuubiza. Tukusaawa 10 ez'akawungeezi ngenda kuba mpitirako wano ate tweyongera okumiringula ku nsonga z'eggwanga n'ebigenda mu maaso mu Uganda. Era nga nabadde mbabagulizaako ku pulaani ya Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni, Lucifer Kizepa, odolono ey'okugyawo National ID. Yes, era kyenze okuttaanyako. Wano nno wensabira baganda bange ne bannyinaze ababadde bakatwegattako okusharinga vidiyo eno nga bwe ntera okukinoganya olunye nti ogwange gwakunamya Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni ate ogwammwe gwakusaasaanya vidiyo nze ogwange neeyama okugutuukiriza nga olubeerera n'okukola ng'ogwo omulimu gwe yantuma Omukama ogw'obutakosa bubi ddoboozi lyange ku bitaayambe. Ddoboozi lyange ndikozese ku bintu ate ebirina kye byongera ku ggwanga. Wano nno we mbasabira baganda bange ne bannyinaze musharinge vidiyo eno etuuke ne ku bannammwe mubabagulizeeko nti yeekolera yetongwa wuuno atuuse. Sharinga vidiyo nga tetunnatandika olunaku olwaleero. Tutandike n'abantu ne baba 6 ne baba 5 ne baba 10 as long as obubaka tubuyisizaawo. Amannya yenze yeekolera yitongwa. Namatofu Jorini nsanso kulaba, Apple nsanso kulaba, Nakitende nsanso kulaba, Peter Pounds nsanso kulaba, na buli omu yakatwegattako nsanse okukulaba. Malik Kashwalu mbuye okuva butabika mu balalu bomu bawalabu watera okweyita agamba ntuuse okuva mu batabika be bawalabu. Naawe nsanso okulaba muganda wange ne mwannyinaze. Naye ndowooza nga tetunnagenda nnyo ku mulamu ogwo. Waliwo n'omulamu omulala ogwa Dr. Besigye okugamba His Excellency Bobi Wine ne Mugisha Muntu twegatte tulwanyise Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni. Anyway, oba osanga ekiteeso kyo Dr. Kiza Besigye tekyabadde kibi, naye ndowooza ogwo omulamwa ate nagwo nja kuguyisaawo olunaku olw'enkya obudde bwe bumu essaawa zezimu gwe nkolera ekintu kimu sharinga video tusobole okutandika ate akawungeezi kano ak'olwaleero. Tusimbudde oluvannyuma lwa Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni okwonoona obwesedde bwa ssente mu campaigns eziwedde. Yakozesa ssente nnyingi nnyo, yasaasaanya ssente nnyingi nnyo ebitagambika, omwali okugulirira abantu ab'enjawulo, okugulirira aba bloggers, okugulirira batchface nga bano baali bakulembeddwamu Sobi, okugulirira abakubi b'ebikonde nga bano baali bakulembeddwamu omugenzi Zebra Mando Senyange oluvannyuma eyattibwa ku order za Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni ng'agaanye okukkanya nabo. Anti Zebra Mando ye yakyogera lunye nti nze sikozesebwa nga kondomu, era mwami Yoweri Kaguta Museveni n'atuma basajja be ababagalidde emigemera wala ng'abatumye shoot to kill, tayasanguza ebyama. Mwami Yoweri Kaguta Museveni yasaasaanya ssente nnyingi okugulira ab'ebitongole eby'ebyokwerinda, okugulirira akakiiko k'ebyokulonda n'amatabi gaako gonna, okugulirira amawulire, emikutu gy'amawulire, okugulirira aba bloggers n'okugulirira bakyemeza mu nkyukakyuka abo baali batwerimbiseemu n'abagulayo okusonga ekigendererwa kyali bo kyali kyakufuna ssente. Mwami Yoweri Kaguta Museveni yasaasaanya ssente nnyingi nnyo ebitagambika n'okutuusa kati akyakalidde yakaliza eggwanika ly'eggwanga Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni. Kubanga mu byagula mbamenya ab'ebitongole by'ebyokwerinda, kakiiko k'ebyokulonda, bakifeesi abo nga batukolako fujjo bakututigumbula, abakubi b'ebikonde, bakanyama ba Uba, baani abantu mu bitu eby'enjawulo. Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni ndowooza bonna yagenda abagulaagula. Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni tafunangako kusoomozebwa bukya atuula mu ntebe eyo mwatudde nga kwe yasanga
mu campaign eziwedde obanga kwasanze okuva His Excellency Bobi Wine lwe yayingira ebyobufuzi. Yoweri Kaguta Museveni yanyigirizibwa nnyo, yakankana nnyo, yatiitiira nnyo kubanga guno omuyaga tsunami yali tagufunangako mu bulamu bwe mu byafaayo by'Entebbe ye gyayita eyiye. Mwami Yoweri Kaguta Museveni yatuuka time nga takyesiga muntu yenna. Mwami Yoweri Kaguta Museveni yatuuka time nga n'ekisiikirize kye akyekanga. Mwami Yoweri Kaguta Museveni yatuuka time nga ne bano baayita banne oba bajambula banne oba babbi banne oba bakomboozi banne bwe bajjanga batinattina bwe bajjanga batinattina okutuwambako ensi yaffe nga nabo bennyini ng'abantu tabeesiga. Nkugambye Yoweri Kaguta Museveni yatuuka time nga yeekanga n'ekisiikirize kye. Yatuuka time nga ne bwafuna ekirooto kyonna ku muntu nti awambye Entebbe ye oba akolagana ne Bobi Wine ng'oyo kalabaayo era bangi abattibwa mu ngeri bw'etyo. Yoweri Kaguta Museveni oluvannyuma lw'okubeera nga takyalina muntu gwe yeesiga, kababe abamuli ku lusegere, kagaba amagye, kababe baaki yali ambalira engatto n'agendako mu nsi ya Angola nga toolekera okulonda kuba yali asuubira nti ekigenda okuddawo kigenda kubeera mwana wattu kifumba mutuku. Ate nga bano ab'amagye abali mu Uganda akimanyidde ddala bulungi nti nabo bennyini abanyigiriza nnyo naddala batali mu SFC. Nabo bennyini yali akimanyidde ddala bulungi abanyigiriza nnyo be batanywa matama kwafu, be bali akawunga chachu, be bali ebijanjala ebirimu kawukuumi. Kakati nabo bennyini Museveni yakimanya nti bamulinako obukyayi, bamulinako obusungu nga tayinza kubeesiga oluvannyuma lw'okubaga nti mugende mu kuboono ng'akimanyi ti time egenda tuuka bagugube. Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni yabiteekamu engatto n'ayolekera ensi eya Angola n'asinkana omukulembeze waayo era ne bakkaanya bingi omwalina okumusaba ku magye nti munnaye tukwegayiridde, munnange nkwegayiridde mukulu munnange obwana kubuntwala akaana kanfuukidde ekizibu ate n'amagye sigeesiga, security agency sigeesiga, ne poliisi sigeesiga, ne bwengezaako ŋŋambe nti ab'e Kampala kambatwale mu Arua ab'Arua be mbandeeta e Kampala. Munnange kino ekintu kibunye Uganda yonna. Ekyamazima kiri nti mukulu munnange bannayuganda bonna bankyawa. Oluvannyuma lwa Mwami Museveni okwogerezeganya ne mukulu munne Teweerabira nakugamba nti nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni Mukama yamuwundira akalimi. Ye musajja oba we yali omuvubuka yakwana abakazi bamekanga bamukkiriza. Ye musajja abeera ekira naye oluvannyuma lw'okunnyonnyola ennyo ebintu n'otandika okubiraba olulala. Oluvannyuma lw'okunnyonnyola mukulu munne nti munnange eri kiri bubi, kiri bwe kiti ne bwe kiti, nyamba njazika ku magye oba mpangisa ku magye, era ne bakkaanya ne ku muwendo gwa ssente. Mwami Yoweri Kaguta Museveni awo wennyini n'asasulirawo cash down half, n'asasulako ettundutundu erya ssente ezaali zimusabiddwa. Era mbakakasa wano mu biseera by'ebyokulonda Museveni yali amaze okukola reserve force ye nga y'amagye ge yali apangisizza mu Angola. Nasinziira wano wennyini ku mukutu guno ogwayeekolera music analyst n'ogwa YouTube ogwayeekolera official n'enkinoganya lunye, ne mbagamba nti baganda bange ne bannyinaze Congo tewali lutalo lugenda mu maaso. Congo tewali ADF abo bonna abaliyo be ba agenti bannakyemalira Yoweri Kaguta Museveni Luciferi Kizepa Odolono bangi nga basinziira wano naddala abawagizi ba NRM baŋŋamba oyogera ebyobulimba ogaba amawulire ag'obulimba ag'obukyamu, naye ntera nnyo okubagamba nti ebijanja omusango, ntera nnyo okubagamba nti ebijanjalo obirya misana n'obikuba ennoga era tosobola kumanya bukambwe bwabyo nga tebunnaziba, wabula bumala kutuuka eyo mu matumbi g'obudde mwana wa maama n'olyoka omanya obukaawo bw'ebijanjaalo nga nti buli budde osaba kasumuluzo oba babeewa kuwerekerako emmanju. Nange essaawa eno njagadde ndeete Bwino ono njongere okuprofinga nti Congo tewali lutalo n'abo abaali bajejembukana naddala abajambula b'ekibiina kya NRM bategeere nti nali seeyogeza bweyogeza, ebigambo bye nali njogera byali bituufu. Oluvannyuma lwa nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni okukaliza amawanika ga Uganda gonna ng'avujjirira okulonda,
yatuuka time nga sente ez'amazima ezitambuza gavumenti ye ey'ekiyekere ey'ekibbi ekinnanfuusi ekitugumbuzi teziriiwo ate nga gavumenti ya Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni eringanga muntu mukadde omuntu omukadde yeetaaga ssente nnyo okumusaasaanyizaako okukuuma obulamu bwe kubanga abeera lunnuma buli budde muntwale mu ddwaliro muba mwakamugjayo mu ddwaliro okumujjanjaba pressure ate alusa nattuka muba mwakamugjayo okumujjanjaba alusa ale nagamba nti mwanange nguddemu ennyinabo kati ne gavumenti ya Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni Luciferi Kizepa Odolono olwaleero yeetaaga kuvujjirirwanga ssente nnyingi nnyo ate zitakyaliwo kubanga yasaasaanya obwesedde n'obwesedde bwa ssente mu campaigns eza 2020 ng'amaze okukiraba nti ekyamazima twetaaga ssente nnyingi nnyo okuvujjirira gavumenti yaffe n'enkyawe yayita bakulu banne era enkiiko ezo zaatuulanga mu State House Entebbe oluusi Nakasero oluusi Lwakitula mu makaage kyava agamba bakulu banne nti bannange ekyamazima gavumenti yaffe nkyawe abantu tebayagala gavumenti yaffe naye okubeezaawo gavumenti yaffe tulina kuba na ssente na maanyi ga mmundu toyinza kubeera na maanyi ga mmundu nga toyina maanyi ga ssente bwe batyo ne bakkaanya kimu nga nkuyege okusalawo okulumbagana Congo bawuddise UN nti waliyo olutalo naye ng'ate ekyamazima tewaliyo olutalo Mwami Yoweri Kaguta Museveni Nakyemalira Luciferi Kizepa Odolono musajja mugezi nnyo mu basiru era bw'asanga omuntu omusiru ennyo avaawo amutenda bugezi nti Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni ye musajja agenda okukola ekintu olwaleero naye nga kyakumujjuna nkya si ye muntu agwira obugwiza ensonga ekintu akikola olwaleero naye ng'ate kyakumujjuna nkya kubanga yakimanya togenda kufubutuka bufubutusika fubutuko ogende e Congo ogambe nti abayeekera ba ADF bali eno wano Nakyemalira ne babbi banne amagezi g'abaweereza kukola kino nga bwe mbannyonnyoddeko nti Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni bw'asanga omuntu omusiru ayinza omutenda amagezi n'akatagga era ekintu ky'anaavuganyirwamu enkya atandika lunaku lwaleero ku kizimba bw'aba alina empuku gy'ayagala okwekwekamu enkya atandika lwaleero okugisima sinakindi ng'abeera yatandika dda naye ng'agenda gisulamu oluvannyuma lw'akabanga kakadde okuva lwe yakimanya nti tewali ngeri yonna yakuyingira Congo byakimpatira byamangumangu yasooka n'akuliyetingawo abantu be tuyita ab'ebijambiya mu Greater Masaka Bijambiya yefuula ekizibu mu Greater Masaka era ng'abantu abasoba mu 10 balugulamu obulamu naye nga buli muntu attibwa Yoweri Kaguta Museveni n'abantu be avaayo n'agamba embizzi zino eza ADF zitigumbula abantu baffe embizzi zino eza ADF zitigumbula abantu baffe naye bannange omuntu yajjirwa ADF kumbe ye kennyini yekijambiya awedde emirimu Yoweri Kaguta Museveni ku bijambiya okukkaatiriza obulungi mission ye eyitemu bulungi yayongerako okutega abantu bomu mu bifo ebisanyukirwamu nga ekyanja gattako eno gye yakuba ku CPS gattako ne mu mmotoka ezigenda engendo empanvu oba ziyite buses bino byonna abikola naye nga amawulire ga reportinga nti ADF yebikola ekulirwa Musa Baluku omusigire wono guy Jamiru mukulu Yoweri Kaguta Museveni ng'amaze okukiraba nti mission ye ennyikidde bulungi yakwata akasimu ke ak'omu ngalo n'akubira mukulu munne Tshisekedi Presidenti wa Congo Felix Tshisekedi n'amugamba nti mwana wange ebiri ewange obiraba ko munne nti taata munnange mbikkanya bulungi ebigenda maaso naye nsaasirira nnyo abantu ba Uganda kyava amugamba okimanyi nti ADF esimbye amakanda mu mibira by'e Congo era emaliridde okusaanyawo abantu ba Uganda abasinga naye ng'ate basiisiddeeyo munne kyava mugamba Felix Tshisekedi Presidenti wa Congo nti kakati mukadde wange obadde oyagala tukole tutya
teweerabira nti nakugamba nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni omukama Katonda yamuwundira olulimi era singa yali musajja akyalina kumaanyi tewali badde mukazi abooka kitimba kye kubanga bw'aba akunnyonnyola ebintu bye bwakwagala bw'aba akunnyonnyola obulimba bwe ogamba nti abannange ono omusajja tafunikangako nfunye omusajja ow'ebirooto byange omala mutwala wo bamala kutwala we n'olyoka omanya nti wali otudde ku ccupa ntemeko wakwanibwa musota guluma gutema gwa busagwa nnyo ate mukambwe nnyo era guttirawo bw'atyo Kisekedi yagwa mu kitimba kya nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni era wiiki eyaddako nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni kyava atuma minisita we ebyokwerinda gwe bayita Vincent Bamulangaki Sempijja Congo agende ayongere okukakasa omukulu Felix Tshisekedi president wa Congo omukulu byamutumye era Sempijja agenda okuva Congo nga wamma batuuse ku nzikiriziganya kati kiwedde tusimbula amagye tugatwale Congo tulwanagane n'aba ADF. Yoweri Kaguta Museveni nteweerabira nabagambye nti zino zonna mission azikola nga akiraba amaze okukalira atenga waliwo ensonga lwaki akikola nti waliyo akasente ka UN kegaba nga ddala ng'ensi erwana olutalo kubanga nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni yaddira nga obutemu buno abukola ku bannansi teweerabira nti ensi ezo UN oba ebitongole ebyo bya UN bikwatibwako nnyo ensi ne bwebeeramu olutalo ne mwekuba mwekkana mwekkazinza obutafaayo naye kasita oludda olumu lutandika okukwata ku bannansi UN esitukirawo kakati kyovola bannakyemalira Yoweri Kaguta Museveni olutalo yali alutadde ku bannansi bennyini nga abatemula asobole okusika bali eriyo bamuwe ssente ajje mbwagende Congo agende alwanyise ADF kuuma omukulu akasente ke kaali kamuggwako nga yakoononera mu campaign ezimu kugulirira abantu ab'enjawulo n'amagye ge yapangisa aga Angola teweerabira nti yayasasuddekeyo afu era bakyamubanja ne guno gujjwa kubanga tugenda okuva mu campaign oba tugenda okuva mu kulonda okwa Museveni kwe yabbisa n'amaanyi ekyamazima nga ssente zimuweddeko. Bwe kibanga olutale Congo lwali lutuufu era nga lwali mu mateeka nze nandirowoozezza nti ne ssetteeserezo kiyite palimenti mu lufuutefuute yali badde etegeerako ku ngeri amagye gaffe gye gagenda okugendamu Congo ne gagikolera ne budget naye Yoweri Kaguta Museveni agenda okutegeeza palamenti mu butongole nti amagye gagenze Congo munnange nga baba bakaba palamenti oba sipiika ne depute we n'abalala babadde nga babisomera mu mawulire era be bamala okukangula ku ddoboozi nti amagye agagenze Congo. Yoweri Kaguta Museveni ani yakuwadde olukisa n'agamba bino byakwerinda ng'amaze okusitula amagye ge agakubye Congo era gabukaddeyo bulungi nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni ng'ayita mu minisita we ow'ensonga z'ebweru Alhaji Abubeka Jeje Odongo ng'ayita mu minisita we ow'ensonga z'ebweru Alhaji Abubeka Jeje Odongo yawandiikira asenkulu owa UN oba General Secretary wa UN gwe bayita Mukubwa n'amugamba nti munnange ebbaluwa eri yalimu ebigambo bigamba nti tusaba ku buyambi ADF efuuse ekyonga etigumbula bannansi efuuse ekizibu yeekwese Congo era twagala gitambaala singa kale ADF ebadde ng'etigumbula bannamagye oba abatendeke bannaayo naye amazima kyabwenkanya ADF okutandika okutugumbula bannansi wano nno we tusabira UN etukwatizeeko etuwe ku buyambi tusobole okutambaala Congo ebibira by'e Congo tunoonyeeyo amagye g'ekiyeekera ADF naye ng'obuyambi bwe bali boogerako tebwali bwaki tebwali bwa bucupa bw'amazzi nti bujje mu mpeke tebwali bwa busawo bwa kawunga nti bujje mu mpeke tebwali bwa uniform nti bujje mu mpeke wabula bwali bwa ssente enkalu nga bo ze baagala. Oluvannyuma lwa General Secretary wa UN okutunula mu bbaluwa omukulu Alhaji Abubeka Jeje Odongo gyamuwandiikidde nga basaba obuyambi yajekkanya naye n'agikubamu ebituli bingi era n'agitwala ku boodi ya UN n'abategeeza nti bannange bino bye bife Uganda bonna nga kanso ya UN batunuulira ebbaluwa eri ne bagikubamu ebituli ne bagamba nti apaana kino tekisoboka bano beenoonyeza byabwe
teweerabira nti omuntu omulimbe nnyo era alekawo gaapu y'amazima ennyo wadde abeera tamanyi. Kaakati ne mu bbaluwa gye baawandiika olw'okuba bye baawandiikamu byali biyiyirize gaali mayiyirizo byali bipangirire n'abakulu mu UN ebbaluwa eno baagikubamu ebituli. Abakulu mu UN mu kumuddiza obubaka baamugamba nti ensonga zammwe zonna tuziwulidde naye tulabye mu ggumba mwe mulina okulekeraawo okutta bannansi kubanga kye tuzudde tewaliyo kibiina kyabayeekera kye bayita ADF ekyo mmwe mwakipangirira. Teweerabira nti ebigambo bino bwe tubyogeranga munnanga abasajja bo balina ba interpreters ab'enjawulo babiwulira era ne bagawo okusinziira ono nga bwannyonnyodde Fred Kajubirumbu ye yeekolera gundi bwannyonnyodde bw'ati tewaliyo kabinja k'abayeekera ke bayita ADF. Bamugamba gye buvuddeko nga tuyita mu kitongole kyaffe ekya IMF twabawa obuwumbi bwa $6 obw'okujjanjaba abantu COVID-19 oba obw'okulwanyisa COVID-19 naye ate ebivaawo biraga nti ze ssente ze zimu ze mwayongerako okukozesa okugulirira abalonzi mwanzisaasaanyiza mu kampeyini zammwe nga mugulirira ebitongole by'ebyokwerinda ate bitandike okutta bannansi era ne bamujjukiza ng'ennaku z'omwezi 18 Novemba ekyali mu Uganda yonna okwetololamu naddala ebitundu ebya Central Uganda Nakyema lya Yoweri Kaguta Museveni we yattira abantu abasoba mu 200. Bamugamba ssente twazikuwa kulwanyisa COVID-19 naye ate ekyamazima tezaakola kulwanyisa COVID-19 zaakozesebwa mmwe kwekuumira mu buyinza ate engeri gye mwekuumira mu buyinza yeeyo ey'okulumya bannaggwanga ne basseggwanga. Bamugamba agamba ministry y'ebyobulamu etuwa embalirira eya ssente ze twabawa eza COVID-19. Bamugamba mirundi mingi tuzenga tubawa ssente nga mutonzeewo entalo South Sudan wa naye temutuwambalirira ssente ezo ze mubba ne mugana ne muzimba ebizimbe ne mugula emmoloka ez'akabenje zi private jet okwo gattako okutulugunya bannansi mu nsi yaabwe. Kakali nga temunnatusaba ssente endala musooke mutuwe embalirira ya ssente zonna ze twasooka okubasaasaanyizaako. Era bw'atyo Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni n'abanga ateebye ebbali kuba baamujjukiza n'obuwumbi 6 bwe baamuwa obw'okulwanyisa COVID-19 obwa $1 naye ng'ekyamazima talina mbalirira yaabwo nga ssente zaakozesebwa kugula byakulwanyisa kugulirira majje kugulira abantu ssekinnoomu ate nno agula ebyokulwanyisa nga bigenda kukuuma bannansi oba ggwanga naye ebyokulwanyisa bye yagula bye byokulwanyisa bye bimu ebyatta bannayuganda. Bw'atyo Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni nammibwa ssente era olwaleero ali mu crisis ya ssente ate nga gavumenti ye eringanga emmotoka enkadde. Emmotoka enkadde esomboola ssente. Emmotoka enkadde esomboola ssente oba akamala okukola radiator negamba nti accelerator nayegize nega brake esudde bino nega nti obuwuma obukono bukoze buti. Kati gavumenti ya Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni bwebeera saati tokyayinza gikuba biraka kubanga buli we bakuba ebiraka walabika waggwayo. Bwebeera saati eddugala era still tokyayinza gikunya n'entukula kubanga gavumenti y'omukulu wa kuno Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni Ssaabatemu Lucifer Kizepa Odolono olunaku olwaleero yaguba tewali jik oba detergent yonna asobola gitukuza. Kaakati bambi ate newe wabaawo ssente olaba nga kimutagalako naye ate weewunye awatali ssente. Wano neera yayita bakulu banne n'abagamba ekyamazima akazannyo ke twapanze ko kaaganye naye tukoze tutya okubeera ne ssente ezisobola okubeera mu bantu bano kuba ekyamazima gavumenti yaffe teyina weeyinza kubeera nga tewali ssente. Ekisooka gavumenti ya mmundu ate mmundu waliwo abazikwata betulina okusasula. Kaakati tukoze tutya kuba abasajja batumye ssente batuuse n'okutujjukiza teweerabira nti UN yabajjukiza n'obajjukiza nti tusasula ssente nnyingi obwesedde bwa ssente buli muto gwa musirikale ali e Somalia tugusasulira obukadde wabunda $3 ze $10 nga 10 n'ezigwagwamu.
tukusasulira dollars 10 bwe bukadde busatu ndowooza mu za Uganda nezitambuliramu bukadde nga busatu mu emitwalo nga 7 plus bwe butyo naye ate tupunye alipota nti abantu abo mubawaaka kakadde kamu naye ate era still n'akakadde akamu ke mulina obbawa bamaze emyezi 6 nga tebakafuna kakali mutubuulire sente zetupokera amagye gammwe ge twatuma okuuma emirembe mu Somalia muziteekawa byabakalira ku matama bonna kubanga bali bamaze emyezi 6 tebafuna sente ate nga UN buli mwezi eweereza bulungi budget eye Somalia naye Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni n'agyekomya ne basajja be kati ku mulundi guno bamugambye nedda situgenda kukuwa sente yadde n'akatono oyagala toyagala wadde nga yali apanze olutalo lw'e Somalia mwe nabagamba nti olutalo lw'e Somalia mwe nabagamba nti olutalo lw'e Congo lupangirire teri ADF yekabeejumbira Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni Lucifer Kizepa Odolono ye kennyini ng'omuntu ye ADF bwe nabyogera aba NRM baga kasabuka ogera ebyokwerinda but the question is bwe kibanga olutalo lulimu okuttanga bannansi oli n'avaayo ne zibbomu n'ebijambiya n'atemulanga bannansi gwe sooka weebuuza ekintu kimu lwaki UN oba African Union yaganye okupiikinga interest yonna mu lutalo olwo era yaganye okufandinga Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni ne babbi banne mu lutalo olwo gwe sooka okyebuuze lwaki yaganye bakitegedde nti kano katego ono mubbi ono munoonyi wa ssente mwagazi wa ssente mufere bufere ayagala okubbirako abantu ate ng'era bakimanyi nti ono ye mutemu asooka kubanga temulaba nti tulina amaaso naye abasajja bali balaba ebintu n'okusinga ffe abali mu Uganda ate bwe tubiraba olwaliro bwe kibanga olutalo lutuufu e Congo nga waliyo ADF lwaki African Union lwaki UN United Nations eganye muwa sente kitegeeza olutalo teruliyo kakati Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni be yasindikeeri bawandiise ebbaluwa nga bagiwandiikira Parliament nti bannange twetaaga nga milioni 2.5 buli lunaku okuyimirizaawo amagye ga Uganda mu Congo mutuweereze mangu sente ne weebuuza singa luno olutalo lubadde genuine bali badde abo tebafuna dda buyambi mu UN bali badde tebafunanga buyambi mu AU waki bali badde tebajja dda ne beewola ssente bafandinga olutalo lwabwe ekyamazima Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni bukyalya myungu guno gulabika gwo gukaaye bukyayetenda kubeera master mu kubala obuzannyo bukyayetenda kubeera master planner leero yabaze kafu bukyalya myungu leero yali amukatanga akabadike bulijjo bw'abadde azannyira ku bazungu aba UN aba AU ku mitwe n'agenda mu nsi ez'enjawulo n'ateekayo entalo n'atwalayo amagye n'abba ebyobugagga by'ensi ezo alenga n'essente za UN bw'azibba ku mulundi guno kyagaanidde ddala ku mulundi guno kyagaanidde ddala okukwatayo kakali nga bwe mbanyonnyodde waggulu awo ne mbagamba nti omusajja ali out of money gavumenti ye yeetaaga ssente nnyingi okusigala nga gavumenti eriwo munnange Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni yayise bakulu banne ne batuula ku mmeeza ne bateesa ne beebuuza tukoze tuti wano nno ntuuka ku mulama gwa kiri kye nabagambyeko mu ngeri Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni gy'ayagala okuwera endagamuntu omanye ebiseera ebisinga nze bwe mba nnyonnyola ensonga zange nzinnyonnyola in a mathematical way omuntu w'oboddamu ansa ya mathematics osooka kulaga formula ne bamanya wajjojje ansa kaakati nange wali mbadde mbayisaayo buyisa okubalaga akabiga we kaava naye ng'ate ngenda kutuuka ku kinyusi weewano wentuuse sharinga video gwe yakatwegattako amanya yense yeekolera itongwa munnange oluvannyuma lw'okukizuula nti talina ssente Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni jukira ssente ezaali ez'okugema abantu COVID-19 yali aziridde ne doozi zennyini zaayinawo tezimala kugema ggwanga lyonna kyava ateeka ebirango ku radio nti mugende babageme naye ng'ate ekyamazima bwe bagenda ewantu ew'okugemera ekinene ennyo bagemako abantu 50 ku kyalo ekiramba naye nga kuliko abantu abawera oba 50 ku kyalo ekiramba naye nga bagemyeko abantu 50
kakati olwaleero nakyemalira Lucifer Kizepa Odolono apulaninga okujjawo endagamuntu eziriwo ekigerero ekyokukola mu ssente. Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni Lucifer Kizepa Odolono olwaleero apulaninga kujjawo national ID olw'okuba alina engeri gy'ayagala ssente. Buuza ki ekimukosa kino era ayagala kikola atya? Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni yatandise okubungeesa eŋŋambo ng'ayita mu ministry ye ey'ensonga z'omunda. Batandise okusala olukwesese okutema empenda butya bwe bagenda okuwera national IDs zino eziri mu ggwanga olwaleero nga bagamba tezituukanye na mutindo. Bagamba nti national IDs zino eziriwo tezituukanye na mutindo, tezimala kukuŋŋaanya information ya muntu yonna. Naye nga ffenna tukimanyi nti information zigikuŋŋaanya bulungi. Kaakati baagala leeta mbu national IDs ezirimu kano akantu akalinga akabeera mu simu kaadi. Oba muzimanyi abaali babaddeko mu nsi ezaakula national IDs ekika ekyo ndowooza bwezi tewezi. Mubaamu akantu akalinga simu kaadi mbu ke kakuŋŋaanya information yonna ekukwatako. Kakati olwaleero ye national ID nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni gy'ayagala okuleeta nga tebafuddeyo beeyeebulako bbanga kyo baagifunye eggulo bapulaninga okugamba nti national IDs zonna ze mulina ziri invalid tezikyakola mu ggwanga Uganda. Lwaki bakola kino? Teweerabire emabegako wali nkugambye nti baleeta obuddagala butono nga ku kyalo okuli abantu 50 baleetako doozi 50 era abantu abasinga tebagemwa. Kaakati okufuna national ID eno empya, nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni gy'ayagala okutuplantingamu. Oyina okubeera nga wagemebwa COVID-19 nga doozi zonna zaggwayo, ate oyo atali mugeme kigenda kwetaagisanga ssente akakadde kalamba g'omu bitundu nga Kampala, Mukono, Mpigi n'ebitundu bino ebiriraanye Kampala districts eziriraanye Kampala, Mityana, Mubende wa eri ab'ebitundu ebyewalako kigenda kutuuka nga kikwetaagisa okubeera n'emitwalo 7 okugema COVID-19 ofune national ID empya, kubanga national ID empya eno egenda kufuuka kamala byonna ebintu byeyongera okukaluba nga tosobola dde okusala okuva ku mutala guno okgenda kubula nga toyina national ID. Teweerabira nkugambye ti nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni Lucifer Kizepa Odolono Odo apulaninga kujjawo national ID zino, apulaninga kujjirawo ddala national ID zino. Kaakati bwe kibanga Uganda ey'abantu obukadde 46 kale jjako amabujje tusigazeewo obukadde nga 3 mu buubo, tusigazeeko abantu kale obukadde 30. Naye nga buli muntu obukadde 30 nga buli muntu olina okusooka osasula akakadde oba emitwalo 7, tubalire kale kakadde oba tubalire ku 7 ekitono nnyo, abantu obukadde 3 nga buli muntu alina okusasula emitwalo 7 ze ssente mmeka. Kwata kalikyuleeta okubiseemu kubanga mmwe muli bayivu ate mwansingako okusoma abaana ba maama. Kwata kalikyuleeta okubiseemu mitwalo 7 emirundi obukadde 3 ze ssente mmeka. Akimanyidde ddala bulungi nti eyo mission agenda gikuba mu ssente z'otannamanya muwendo, kubanga amakubo gonna mwe yali afuniranga ssente gaazibwanga n'agasinga ye kennyini ng'omuntu ye yagatemeramu ebinnyo ba ye yagasimbamu amaggwa. Ane Omuganda agamba gyotega amaggwa gyotera okuyita, kubanga ennyanja bwe yali ereeta omusolo today yagitunda dda in advance, yagujjamu dda in advance. Bwe kibanga airport yaleetanga omusolo gwe yatunda, bwe kibanga Potibero yaleetanga omusolo ebyo byatundwa, buli wamu baatundawo. Kaakati ssente ze babadde basigalidde okulireyingako ze z'akamwanyi
akava mu bitongole ebigabirizi by'obuyambi ate nga olwaleero nabyo bikombye kwerima bigamba sooka otuwa accountability eya ssente ze twasooka okukuwa kubanga ne ssente ze twasooka okukuwa ne we ziba za byabulamu munnanga ate ozikozesa gulamu byakulwanyisa bikkuumira mu buyinza kale waali biguze nga bigenda kukuuma bannansi naye ate ebyokulwanyisa mwami gundi byogula ate ebyo ebyokulwanyisa byebimu ebitigumbula abantu b'eggwanga bannaggwanga ne basseggwanga Yoweri Kaguta Museveni n'atuuka ku kisenge kaakati olwaleero ente zonna mwe yali akamamata zaakamiza n'endala zaatundibwa olwaleero kati ne bw'omulaba asala olukwesese atuuse ku extent ekama ennume akimanyidde ddala bulungi nti omusolo ogukuŋŋaanyizibwa mu Uganda ku bintu ebitonotono oba ebintu ng'ebyo tegumumala kuyimirizaawo gavumenti kubanga gavumenti yeeno teweerabira nkugambye yaba musibira mu bbwa yaba ttemu yaba tigumbuzi y'abantu ababuzaawo y'ababbi yeetaaga ssente nnyingi nnyo okugiyimirizaawo gavumenti ya mwami Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni yeetaaga obwesedde bwa ssente bungi nnyo okuyimirirawo olwaleero ale ssente ezo zaatayina n'ente mwennyini mwe yali badde akamanga amata oba ssente ezisinga zaakamiza ezisinga yazettira yaziwuuta n'azirya supu ezisinga yazikola biki kakati olwaleero asigazza option emu yakukama nnume alaba oba zinaamuwa ku mata sharinga video kwe kuleeta akakodyo kano Batoma weebale nnyo muganda wange ekibala ekyo weebale nnyo ekibala ekyo kwe kuleeta akakodyo kano ak'okubafunisa endagamuntu empya naye ng'okugifuna atalina bbaluwa yakugemebwa COVID-19 nga zonna zaggwa jaabuzi zonna ate ng'akimanyi ti abantu bonna si bageme abantu abaagemwako tebabeera yadde ebitundu 2 yadde ebitundu 10 ku 100 kaakati buli muntu bw'anaakusokoolamu emitwalo 7 buli muntu bw'anaakusokolamu emitwalo 7 mulala n'amusokolamu akakadde era anaatandikirako awo y'ensonga lwaki bwe weetegereza ennyo olunaku luno olwaleero n'ebbeeyi y'amafuta yeekanamye ebbeeyi y'amafuta tudde mu Uganda eri waggulu gwe sooka weebuze lwaki mu Uganda wokka weeri waggulu lwaki Tanzania teri waggulu lwaki Kenya teri waggulu omusajja ali out of money ssente zonna yazisaasaanyiza mu campaigns mu kugulirira kakati ekyo munna Uganda beera ng'okimanyi nti essaawa yonna national ID yo gy'olina bagenda gifuula expired bagenda gifuula invalid ng'olina okuddayo okufuna national ID empya ate nga national ID empya olina okugifuna ng'olina ebbaluwa y'obugeme gyenga Kasaabasinga gye mutalina ate girina ng'oli mu bitundu biri bye nnamenyeeko ebya Kampala n'emiriraano district z'e Kampala n'emiriraano you have to pay 1 million okugifuna you have to pay 1M okugifuna era you have to pay emitwalo 7 gwatali mu bitundu ebiriraanye Kampala era ekintu kye kimu kye bayagala n'okuteekawo ku driving permit si nti Uganda bwe bane ba driver bangi buli driver ogenda sasula akakadde kalamba buli munna Uganda ogenda sasula akakadde kalamba ayagala okuvuga emmotoka okufuna driving license wano mu Uganda gye bayita driving permit abasajja bali out of money today batandise n'okukama ennume imagine omuntu w'otuukira ku extent ekama ennume ng'amakubo gonna mwolina okuyita okufuna ssente biganye kakati UNA Museveni agirimbye emirundi mingi emyaka mingi Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni Luciferi Kizepa Odorono alimbye UN ekitongole kya UN oba giyite obukuŋŋaaniro bw'ensi yonna ataddewo entalo nnyingi mu nsi ez'enjawulo era nga n'okulwanagana okwali mu South Sudan okuva mu myaka gy'ekyenda wakati wa Bashir ne John Garanga ye yakuteekawo oyo omwami yabba ssente okumala emyaka egyo gyonna nga babubbi ssente okuva mu gy'ekyenda paka mu mwaka gwa 2011 nga Sudan
efuna obwetwaze ate era ye yennyini bwe yalabanga waliwo enzikaanya ey'omuggundu etandise okujja wakati w'omugenzi John Garanga ne Omar Bashir bateeke wansi ebyokulwanyisa mwami Yoweri Kaguta Museveni Luciferi Kizepa Odolono ye kennyini olw'okubanga eri yali gundi ye mwafunira ssente mwabbira ssente. Stewart kanka kuteerewo Keko Stewart muganda wange oluvannyuma lwa John Garanga mbadde nkyabannyonnyola okugezaako okuteekawo enteeseganya wakati we ne Omar Bashir balekeraawo okulwana kubanga kyali kisusse nnyo nga kitta abantu asusse nnyo ng'ate ye mwami Yoweri Kaguta Museveni buli wabeerayo entalo ez'ekika ekyawaggulu mu nsi ezo ye enaaba akola ssente okuva mu bitongole bya UN anti yeeteekawo ng'omutabaganyi oba ng'omukuumi w'emirembe yagamba apaana azitonzitira bizinensi yange. Omusajja oyo omukulu John Garanga yali ava e Kampala ng'ayolekera ekibuga ekya South Sudan kye bayita Juba n'amutega bomu oba n'amutega n'akyankalanya helikopita mwe yali alina okutambulira. Era mwami John Garanga naye yeeyirindiggula ennume y'ekigo okuva waggulu mu biro eyo n'agwa paka ku ddimwa kubanga yali amuttira bizinensi ye. Ekyo oba mubadde mukimanyi simanyi kubanga ye akolera mu ntalo. Ye musajja ayagala nnyo okufunira mu buvuyo, ayagala nnyo oluusi n'okukungula awantu w'ataasiga nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni Luciferi Kizepa Odolono. Sometimes ayagala nnyo n'okukungula awo w'ataasiga. Era bw'oba ojjukira ennyo olutalo olwali mu nsi ya Rwanda nga Museveni amaze okuguluminga musajja we ono Omunyarwanda bamuyitangani Rwejema nga agenda kuteeka olutalo mu nsi ya Rwanda obanga amaze okuteeka ekitta abantu mu nsi ya Rwanda nakyemalya Yoweri Kaguta Museveni gye yali ayagala okufuula disitulikiti ye nga yenna pulezidenti gw'aba ataddeyo amuteekayo nga ambassador oba wa Uganda oba RDC nga yabamulinako control yonna. Yateeka olutalo mu nsi ya Rwanda n'ekigendera ky'okuwamba obukulembeze obwali buliko. Yateeka ekitta abantu mu nsi ya Rwanda gye yali ayagala okufuula obwakabaka bwe nayo n'addira ono omwami Rwejema Fred nga ya leadinga amajja agali mu kulwanira side eyo. Wabula Rwejema bw'atuuka time Museveni n'amulaba nti atandise ova ku bigere bye n'amutigumbula era eri bwe kyaggwa kyava ajjayo Kagame eyali akolako mu Ssemaayi wano n'amugjayo era ndali gye yali amusindisa okusoma n'amusindika e Rwanda kakati gwe president wa Rwanda. Era emyaka gyonna gye babadde batambula Museveni abadde alina share ye ku nsi ya Rwanda paka Kagame we yatuuka time n'amutebuka n'amwewaggulako. Kakati gwe obadde tokimanyi nti ebbanga lyonna okuva Rwanda eyo lwe yaggwamu ekitta abantu bakagame ne bagendayo babadde nga bamuwa share ye naye ebintu byakyuseemu kubanga nabo baamutebuka bamutya nabo beewaggula ye kyayita okumulyamu olukwe. Kakati ye olwaleero nakyema Yoweri Kaguta Museveni source of income ye ebadde ekendeeredde ddala neyanza muganda nkaddata ebadde ekendeeredde ddala source of income ye kubanga yali afuna wa Sudani Rwanda wano nti ye ewabeera obuvuyo waafuna naye ate ebiseera ebisinga agenda ng'omununuzi. Era olaba South Sudan ne bwe yafuna obwetwaze mu mwaka gwa 2011 yali etandika okutebenkera ate bo bennyini n'abatondamu olutalo olw'omunda ababiri Riek Machar Dokita ne Salva Kiir Mayardit n'abatondamu olutalo era okukakkana ng'asitudde abalwanyi ng'abakubye e South Sudan eyo yabbayo bingi
Atera ne UN yamuwa nyingi okulwanirako South Sudan oba okuuma emirembe mu South Sudan. Olwalero n'abadinka bagamba naffe tuli bakoowu. Oyo Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni wano we yasitula amagye n'agatwala e Kenya mu mwaka gwa 2007 ng'obutabanguko butandise oluvannyuma lwa Mwai Kibaki okugambibwa nti abbye obuwanguzi kwa Raila Omolo Odinga newabalukayo ekittabantu. Omukulu yabaawo okwesooka mangu okugenda okutabaganya kwegamba Yoweri Kaguta Museveni talina njawulo. Baganda bange nkiddamu, Yoweri Kaguta Museveni talina njawulo na musajja musawo muganda asuula matalo ku kyalo naye ng'ate era ye muntu y'omu ayina eddaga erigavumula bw'agasuula ne mugabuuka amumudduseewuwe agenda agavumule. Kati ye yennyini acreatinze entalo mu nsi ez'enjawulo ebitta bantu mu nsi ez'enjawulo n'ekigendererwa ky'okukola ssente okubba eggwanga eryo n'okukola ki okubba ensi eyo n'okubba UN anti ye yeteekawo ng'omukuumi w'emirembe mu Africa wano nga n'omukulu Kabila taata woono omwana abaddeko Kabila Senior Desire bwe yava ku biragiro bya Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni oba kino mubadde nga temukimanyi baganda bange ne bannyina bwe yava ku biragiro ku order za Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni omukulu Desire Kabila omusajja ono yemu ye yapanga bodyguard we n'amukuba essasi n'amutta era olwe wamala okufa Yoweri Kaguta Museveni n'asitula mutabani wa Kabila ono yali awano mu mabbaala g'e Makindi kyali wa balasitalobu n'amusitula n'amuweerezaawa e Congo. Era Yoweri Kaguta Museveni yabba amasanga, yabba golodi, yabba chi e Congo. Yabba amasanga, yabba embaawo, yabba buli kyabugagga kya Congo nga wabba ne UN. Olw'okubanga ka Congo nako kataata yali yakafuula district yako yali yakafuula district ye era nga Kabila Joseph we yamusindike Congo yali nga asindise RDC ng'atambulira ku biragiro bya Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni. Naye ate ensi zonna ezisinga ezimwetoolodde zigenda zimubuuka okuggyako bano Bakisekedde. Zigenda zimubuuka Kabe Salva Kiir yamuli akawaani. Salva Kiir yamuli akawaani. Riaka Macharu yamuli akawaani. Kagame yamuli akawaani. Kenya baamuli akawaani. Ate ye Magufuli yali tayagalira ddala kumanya kuba ye yali amumanyiriddewo. Ye Magufuli owa Tanzania yali tayagala kumanya. Era mujjukira Museveni ng'agenza okusisinkana president ono omukyala owa Tanzania ono Suluhu Samia. Ndowooza kati mutegedde n'olumba olwatta Magufuli kubanga ye Magufuli yali no sense man nga tayagala Bannakyemalira nga oba Nakyemalira obutabaagala kimuli mu DNA nga tayagala muntu gwe bayita Nakyemalira. Era ye yali yagaana okukkaanya ne Nakyemalira wa kuno Yoweri Kaguta Museveni yafuula Uganda obwakabaka kubanga yamanya oli ebintu byabye mu nsi ez'enjawulo kyayagala n'okukola Tanzania. Era Magufuli we yafudde omukulu n'abuubayo olubu lw'ekigere. Awo manya kyekyatta Magufuli. Awo manya kyekyatta Magufuli lwali olutalo lwa byanfuna. Kakati olwaleero Sseggwanga wa kuno ali out of money. Amakuwa monna mwe yayitanga okufuna ssente Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni. Ekyamazima gaasuulwamu emisanvu. Gaasuulwamu emisanvu. Amakuwa gonna Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni mwe yayitanga okufuna ssente. UN kutabangula nsinda anagera nabbayo n'afunira keera neza UN. Okukamanga emisolo mu byobugagga by'eggwanga naye yabitunda yali alumu kivubi mafaaya.
yatunda ebyobugagga by'eggwanga byali bivaamu omusolo n'alya lumu kivuubi kwegga kye bayita okulya ejjine weesubye omuwuula. Olwaleero obusente buno busolooza ku bibiriiti sukaali biki kale bwali mazze naye jjukira omuntu bw'omala okukwata ssente nnyingi otuuka time nga ssente ezitajja muzirize wakwatako owulira nga tezikyakumala ate nga gavumenti ye ganyegenya nnyo. Gavumenti y'omukulu wa kuno ey'ekiyeekera ganyegenya nnyo yeetaaga ssente nnyingi nnyo okugibezaawo kubanga yaggulirira okuva ku magye okuva ku poliisi okuva ku biki ssente zirina okugenda mu bitongole by'ebyokweyina n'azigenda mu abo babadde boogera ensonga nga bafranka gashumba abagule ze nnyingi ennyo ate ezitakyaliwo obudde buno olwaleero ate bwe yaleese akakodyo k'ekkongo mwana wattu ne bigaana era okukola n'asaba UN ne bigaana. Kakati olwaleero ebyo byonna bigaanye ekkubo lyasigazza limu lyakukama nnume kukyusa national IDs na driving permits. Nkugambye national IDs baagala ziteekamu kali akantu akalinga simukati mbuzino tezituukanye na mutindo naye ate tewali agenda kufuna national ID yenna. Tewali agenda kukirizibwa kufuna national ID yenna ate nga gwera atagirina togenda kusala kuva ku mutala gumu kugenda ku mulala. Abaana bo tebagenda kusoma mu bufunze genda kuba ogyetaaga nnyo nga n'okugenda obugenzi mu ddwaliro osooka kulagayo kye bayita national ID naye ate okufuna national ID olina okubeera n'ebbaluwa za COVID-19 zonna nga jabs wazimalayo. Naye ate Uganda bwe baana abantu obukadde 46 oba ebitundu ku buli 100 tekugemebwangako yadde abantu ebitundu 10. Si lwakuba bannayuganda bagayaavu, si lwakuba bannayuganda baki bagayaavu oba tebalyagadde kwegemesa. Naye nkugambye bwe wagendanga ku kyalo okugemesa ku SSENTE yonna oba bategekedde olusiisira lw'ebyobulamu oba ku makanisa eyo gye batera okugemera bwe mwabanga abantu 50,000 tewabangawo dozi ziwera yadde 10. Kaakati mu buli ngeri abatannagemebwa mmwe bangi oba ffe bangi abatannagemebwa ffe bangi. Naye ate tulina okusasulanga kakadde kalamba ffe abali mu Kampala n'ebitundu ebiriraanyewo okufuna national ID za Museveni naddala nga tetulina ezo bbaluwa ate era kyenkakasa abasinga tetuzirina. Waliwo ne bannyinaffe abali ku byeyo abajja okudda nga bagyetaaga ogifuna kubanga ne ku airport ne bw'olibanga ne passport. Walaikum salam makanga Jaffa mwana wa taata we balinaawo okuweereza nga eggwanga lyo Uganda. Ne bw'olibanga ne visa nga bakuyise eraga nti ogenda mu nsi ndala. Ne bw'olibanga ne invitation ng'oba ogenda California nga bakuyise. Nkulayirira ku airport ya Museveni togenda kuyitangawo nga toyina national ID okujjako omugwira. Ku airport Entebbe togenda kuyitangawo. Mu kino kyonna kyekimukoza bino ayagala ssente kubanga agitaddeko kakadde kalamba abantu abali mu Kampala n'emiriraano oba n'ebitundu ebiriraanyewo. Abali mu disitulikiti ezeewalako oba ziyita ez'omu byalo mugenda sasulanga emitwalo 7. Yoweri Kaguta Museveni today ayagala ssente bubi nnyo n'okusinga ate bulijjo kubanga mbagambye ono gavumenti ye today eringa ng'omuntu omukadde gwe bayita Lunnuma oba wakamuwonya alusa akataago ne keesiba oba wakawonya akataago mu akadde akamuva ku ddwaliro naga pressure ziri omuntu omukadde okumumaintaininga olina okubeera n'akasente. Kala ne gavumenti ya mwami Yoweri Kaguta Museveni ene enkyawe ene enkadde okukimaintaininga yeetaaga ssente empitirivu ennyo obwesedde n'obwesedde bwa ssente naye ate obutaliiwo budde buno. Obutaliiwo budde buno ate nga ne gye yaddukira nga bazimuwe baamuli akawaani
alenga n'ensize yatabangulanga n'agenda n'abbamu ebyobugagga byasombo agenze kukuuma mirembe nga babba ne ssente za UN yonna baamuli akawani n'ebintu ebyayireesenga emisolo mu ggwanga omuli ennyanja emyalo biki byonna yabitunda yazira kivubi yali eggi ne yeesubye omuwula nti ojja nti nja tebuuki kakati olwaleero mwami Yoweri Kaguta Museveni Lusiferi Kizepa Odolono takyalinawo kye bayita kasente kakati agenda kakama mummwe kubanga ne kano kemuweera omusolo bibiri biki tekamumala. That is why waliwo ekyobugagga ekyettunzi mu nsi yonna bakiyita amafuta era nga amafuta kwe kwetooloolera ekonome ya Uganda oba ey'ensi yonna olw'ensonga bw'olinnyisa amafuta nanga yeekolera talina mmotoka nnumizibwa kubanga emmere egenda linnya yeeganona mu kyalo genereeta ezikuba amasannyalaze gagenda linnya kubanga zikuba amafuta ku mabibiri ag'enjawulo. Amafuta bwe galinnya n'olugoye lw'oyambala lulinnya kubanga lutambulira ku ki. Amafuta ge gafuga n'eddagala mu ddwaliro panado obupanada asobola okulinnya olw'amafuta olw'ensonga anonebwayo ku mafuta yonna gye bakola ki gye bamunona. Kyova olaba olwaleero ebbeeyi y'amafuta yeekanamye ennyo yakibala nti buli lunaku liita y'amafuta ku buli ssundiro ne bw'aba agiryako nnusu 2 byokka ezo ziba ssente empitirivu nnyo. Mwe musooke mwebuze mu bintu byonna lwaki ate amafuta agakanamye nnyo. Ti amafuta ge gafuga sukaali, amafuta ge gafuga omunnyu, amafuta ge gafuga emmere, amafuta ge gafuga buli kimu, ge gafuga amata kubanga embala baganonerayo mu mmotoka nti mu buli ngeri bw'olinnyisa amafuta buli kimu ate ogenda kifunako omusolo omulala kuba bw'olinnyisa amafuta n'amata gagenda kulinnya. Ti amafuta bw'oba ogaliddeko nnusu 2 buli lunaku buli liita y'amafuta ng'ogyongeddeko 2 bibyo ku buli ssundiro kitegeeza era buli dayale y'amata ogenda gifunako nnusu 5 kuba birinnya bimeka buli kino kyogera kifunako kiri buli kino ogera kifunako kino. Kakati eyo ye tageti ya Museveni okulinnyisa amafuta kwongera kufuna ssente kuba tudde ayagala ssente ate baganda bange ezitaliiwo. Oba ntegeerekese bulungi n'ekyo olukimala adde ku kiri ekyokutunda national IDs ne driving permits ekyo beera ng'okimanyi emisolo gyakweyongera okwekanama kubanga Ssenkulu Mandwa yonna gye baamuwanga obuyambi baamugobayo nga ne ssente ze baasemba okumuwa mu IMF ekitongole kya UN ekigabirizi ky'obuyambi zaali obuwumbi bwa $6 ez'okujjanjaba abantu oba ez'okulwanyisa COVID-19. Omukulu ssente ezo teyazikozesa kuffe, yazikozesa mu kugulirira akalulu, ng'agulirira ba bloggers, agulirira ab'ebyokwerinda, nga yatuuka n'okugenda Angola nayo n'asabayo amajjera ne bagamuwa ng'aguze magule yo n'asasulako ettundutundu lya ssente era bakyamubanja ne tudde kuba teyamalayo ka balance. Ng'agulirira basobbi bakifeesi batukube batuyiwe obulinda minyira. Era n'ayagala okugulirira abakubi b'ebikonde nga ayita mu Zebra Mando eyagaana yo mukozesa nga kondomu naye akasente yakalya kuba kaali kake kamuyiwa musolo n'agamba unamanyi bingi tumutte. N'ayita mu kugulirira abantu abalinga ebibowawowa mu nkyukakyuka. Yabagulirira abawera abantu abalinga ebibowabowa mu nkyukakyuka. Kaakati sente zamuggwako ate nga ne gye yali azisaba saggwayo kubanga ne ze yasemba okujjayo eza COVID-19 bamusaba mbalirira. Minisitule y'ebyobulamu baligambye baweeyo embalirira balyoke baweeyo ebyokwerinda endala. Balyoke bawe ebyokwerinda endala. Era ne minisitule y'ebyokwerinda bagisabye embalirira ya ssente UN zeesaasaanyiza kubajasi
abagenda okukuuma emirembe e Somalia olukumi lwa dola olubasaasaanirako mubawaako dola 3 byokka ne mubabba olusanvu naye ate n'ebisatu mubadde temukyabibawa mutuwe embalirira today Yoweri Kaguta Museveni ali mu kattu otherwise baganda bange ne bannyinaze amanya yenze yeekolera Itonga munzikirize tukome wano akawungeezi kano ak'olwaliro mbadde nsaba buli abadde ku live eno bw'onyiga akapeesa ka share button n'abatabaddeeko naffe ne bafuna information eno ate era kibeera kikulu nnyo kubanga information is power otherwise temwerabira okusubscribinga ku YouTube channel gye bayita yeekolera official buli muntu ali wano naye anaateekako ka subscription n'anyiga akade ka bell notification ale munange kikola amakulu tuba twongerayo obuweereza bwaffe amanya yenze yeekolera Itongwa Mukama Katonda abankuumire.